Oluvannyuma lw'okufa kwa munna NRM Kayingo era nga ye Ssaabakunzi nga era yakulira ne bakadda ba NRM ate nga abadde mubaka akiikira Uganda mu lukiiko lwa Yala, Mathias Kasamba, gavumenti evuddeyo nekakasa nga bw'egenda okukola ku nteekateeka z'okuziika kwe zonna. Bino byonna byayanjuddwa omuwanika w'ekibiina Rosemary Namayanja Nsereko mu lukiiko olutegekeddwa okuteekateeka amaziika ga Kasamba olubadde ku Popopo Memorial Hotel e Rubaga mu Kampala. Namayanja akakasiza nga Mathias Kasamba wagenda okwebwa okuziika kw'ekikungu era n'amenya n'emirimu egy'enjawulo ono gy'abadde akola ng'okuba omubaka wa Yala, omukulu ku kibiina kya NRM ku lukiiko olwa waggulu era nga yaliko omubaka wa paalamenti ey'omwenda nga ze zimu ku nsonga ezeesigamiddwa ku gavumenti okumuziika mu ngeri y'ekikungu. Namayanja ategeezezza ng'omumyuka wa ssentebe w'ekibiina kya NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Ssuubi bw'agenda okukulemberamu enteekateeka z'okuziika era nga bo abakulembeze ab'enjawulo okuva mu kibiina kya NRM balina bye boogedde ku Mugenzi era nga basiimye n'engeri gye yakolamu emirimu. Babadde bakizudde nti alina ekizimba ku bwongo kubanga bwe yadda okuva e Kampala yaddanga ganti omutwe gumuluma. Kati ekizimba ekyo tetumanyi oba kyakuze kitya amangu ago ne kimunyigiriza. Nyoleddwa nnyo okufiirwa Honorable Kasamba naye mukama we yasazeewo. Twabadde naye wano mu kusirika retreat ekyankwanzi n'alaga nti yeewulira bulungi era n'atwalibwa mu ddwaliro e Nakasero e Kampala. It actually spoiled our entire 3 weeks. As Chairman NRM Electoral Commission, on behalf of the Commission, I wish to expressively express our condolence and sadness to the family of the late Honorable Kasamba. Abalala bategeezezza nti newankubadde Kasamba abadde muntu aliko obulemu abadde akola nga atalina buzibu bwonna. Honorable Kasamba abadde musajja mukozi nnyo, wadde abadde ne mukono gumu. Naye abadde asinga okukola n'abantu ba mukono ebiri. Buli weetaaga waali. Abadde hard working nnyo, efficient, musajja abadde musanyufu buli ssaawa, akolagana n'abantu. Okuziika kwa Kasamba kwa kubeerawo ku lunaku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'okuna omwaka 2021 mu maka g'Omugenzi ku kyalo Kitovu e Kakuuto mu disitulikiti y'Ekyotera ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Kasamba yafa ku lunaku lwa 2 mu ddwaliro ly'e Nakasero mu Kampala yali aweereddwa ekitanda okumala ennaku 3. Nze Arafat Musoke ku lwa STV Select ey'enjawulo.